kati ku buliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola ntya omaka gweddeko yenkola ntya lwaki osulubu kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya abalongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusika ogenda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa maama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stasha Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ng'oyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajati Farida Stasha Mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetuteekayo osobola okumanya wano we tuli naffe tufuuse bagagga era wano wendi ninze kasimu ka lawyer kukonfaminga nti jangu ekima ebintu byo kukasitankubira we bati maama nga tuli bulungi omanyi ekitegeeza okubeera n'ekyapa ku Kampala omanyi ekitegeeza okubeera n'ekyapa nga kiri mu mannya go okimanyi nti kati saa zino ndi mugagga okimanyi nti ndi landiredi atenzogo ntaddewa nkwerabira naye nga kyolina okumanya maama omanyi ekitegeeza omwana wonze okubeera n'ekyapa ku Kampala ebintu byetaddemu wekka ebintu twabigoba babiri kati oyo kyapa okyagala wekka bannange maama owulira otya kati olwo ofudde owulira otya nga yegwe ofudde omulambo gwo tebagututte eri Masakala naye maama kyolina okumanya nti gwe okuze si mu bubi naye maama okaddiye assuming nti bagenda kusiba emyaka 4 kale 3 maama okyamala osuubira olinayo emyaka 3 mu maaso eyo Katonda sinze Katonda naye wangala 10 twogeramu bwogezi maama kuba kati okuli nange nekubuuza ti teriyo bawangala 10 ati gyebali naye kati kyolina okumanya nti nze bw'oba ofudde just in case nga ofudde sigambye nti ofe naye bw'oba ofudde maama oba ondekedde future ennungi Hajati sibitegedde leka naawe ate kiki otategeera njagala jangu kunyuma njagala nyonyonyola ebintu bino kwega waba kwese mwagala kunzita edda nga bagenda batya kwegamba okugenda kwabwe nga kujja kuva mu bbanga ne bagaka bagendedde ddala balinako ebebogomye njagala kumanya kakati ekizibu kyonna kyonna bwe kiri kwe kubeera nti nze nagenza okudda bwenti ntunula nga siina gwenda ntunula siina gwenda kunzi kyekiri wano saagala kuddamu kulaba ng'oli mu mbeera ya kiyongobero sokunyera ebintu bino bitegeere njagala kumanya olukwe nga bagenda batya bava batya wano okuva wano mbeera yange natabuka ntuuka mbabuuza kubanga nze n'ebintu byenkoye ebintu byange byonna babitinkudde washing machine ogirabye washing machine ngomanya gwezange kiri mu kisenge engoye zange zisinga sizira kakati ebyo byonna ndabize nnaku musajja gwe kumanya bannange nkitegeera olimu embeera wotuuka Ajati njagala obeere mukaka soko mbuulire ava batya wano
kubanga sanga unakoluje ku machamba kubeke njagala ombuulire embeera eri wano eryeta bino bye nanze mmanyi nkumanyi kakati wo watereka wo tewali buzibu era nga nekibajja wano natabuka nze hajja tindooza togenda kundabako bwenyiizenga bwe nanyiga ku olwo kyenava nkwata oyo Zahara wakako nemukwata ne mugamani aliwa nenyimuka mukutte be nemukuba ekikondi mu maaso olaba namukuba ngumu erinyo wali angwagolo nyina abenda nemukwata nemutega nagwa kutaka nendikwata nesitula mu bbanga nemugamba yogera nemwetuluza emirundi nga 7 nendikuba kutaka ngokubawo Nyazarawo ali Nyazarawo ngo angakyali Nyazarawo wange oyo nga toliwo nze manyi Nyazarawo wange omu yekka yakuzaala nsituza ngamba sijja baviirako awo omanyi bagamba takulekera nawe tumulekera bombanga temundekedde hajjati wange namwe sijja baleka mirembe nfuwa n'okufuuwa ninga bomanyi nga bwe baana bakutengo nomala ogifumita naye n'ofumita mu kireero bwoti ninga obwetabuka nsituza nzize gwe hajjati ago yali akyayogera nemukwata nemunyu omukono nengukutula bwebi bibiri kakati olwo buli walajanira mama we walajanira tozitire mwana wange nemugamba nja kumutta ate nti omwana numba mama we bagenda namukwata kugulu nekuwanika omanyi kyaddirira kyenyinza okukolera ennyo kyenyinza okukolera ku bintu bino byomanyi byenina ebyobugaga bino byenina nja kunyamba funeral service ejja kubeerawo ate mama omulamba gwe gujja kusookera mu nnyumba yange nga tebannakutwala mu kyalo eyo okuziika ekyo kyenyinza okugamba wabula banna ebyobugaga bifuula kati amangu ago njagaliza nantaana omwana owange kkiriza gaana olina okufa emyaka gigenderedde kati ng'ogenda kuntuga oba ogenda kumpaputu naye ekkomera manya kimu linyiga ekkomera olimanyi olimanyi tolaba nti oli munene ojja kwoga mu lunaku olwo ojjukira oli muwala wa Lutamaguzi yafa nga bamusibye naye omanye ekyamutta mbeera ate nga ye yali mwana muto naye manya kimu nti yafa mukuziika tewaliyo naye nze naliyo naye kankugambe abatuyimiza batugamba omuwala ekkomera lyamucunya yali munene ng'aliko n'akabasito bwe bati naye kolera yavayo nga tekuli ng'alinga nze kati gwe genda oli bwoti ogenda vayo ogenda kufiirayo kuba kati manya kimu waliyo ebiko obadde osula bulungi teri mataala bino byobadde osula mu light tebiriyo teri kulya bulungi bino byobadde olya ku nkoko enkyano oli ennyama noli nolyaki madamu tebiriyo gwe bankubirira akasimu kokka kenniize buli kimu kigenda kuba bulungi ogenda kubeera obiisiza otya okutuuka okweka kikino kyekyo mama bino tojja bitegeera kamala okwogera naye mama kamala okwata omusajja ate kati olaga wa twatteyogerera wano beera watekate omuntu ekimututte eri mugamba ate alaŋŋamba tuulaawo nange nenyiitwa nze ebintu bino bintamye omwana ono ajja kuntamya ekintu kino sente ayagala kuzirya yekka lwaki abindyako lwaki taŋŋambye nti tugende babiri lwaki tayagala mbiwulire lwaki naye nanze omwana ono hala yesewo yenze sebo yesewo yesewo ate batya bannange kyogamba olimba saamuga njagala obuuze nti kiki ekyaddako ng'omuwanisa okugulu kakati ombuuza naliwo ogenda okumuta okugulu bwenti ng'omuwala alajana ndi wakirika tuve wano tonzitira maama wange wakirika tugende nembagamba ndi mufaawo bati muvaawo nti tugenda
mukakase nti muva wano ne bafuluma ne bagenda ne bagamba nti muddangayo naye mbalangiriza era ne bagamba nti saagala okudda wano mumanya nti mwenna muli bafu ntamukagenda nintabuse nasobola nokulwana enjovu omanyi okubeera nga natuuka ekiseera nenkwata ono muno nono nemukwata muno mbanyola nti naye ebigere byantunda kuba kati omanyi wondabaye kati lwakubolaba olabedde oba ekiddofu ekyo kiryawo aji mbalamu amagezi gwe tomanyi engeri gye nava wano gwe tomanyi engeri gye bampamba tonaba nakumbuuza watoloka otya wembadde njagala gwe noŋŋamba oli mubi toddamu kunnimba nze ndi mukazi mukulu ate nkumanyi nnyo ebozeseme nemukwata nemuteeka mulungu ngani amukwata nze haje tula wansi naawe nze bwolaba bannange ebintu ebinda nkubuulira tombebiza naawe bannange ebintu mpuliranga oyina engeri no nze bwolaba embeera yange nze saagala bwagazi kukulaga nti ndi mubi saagala kukulaga nti nyiiga kakati gwe nkulagira maanyi ngaago ogikirina kwogera ebintu bitakwatagana wano olunaku luki kumaki kati bwenabalaba bwe banaabeerawo waki olwo balibalibe babanaba tebagenzaoyogeranga bintu ate nawe kwogera kitasoboka nga bavawa nga badde batya tebatuuka kani ayinza okuddamu okwetantala okujja wano olinga gamba nti omwala gwoŋŋamba simumanyi saamulaba omanyi eginavo nali ntudde wano we nali ndi birowoozo byange owulidde neebuuza abasajja nga mulya mutima gamu naye abasajja mwagalaki ziraba bwe yansangirawo nanobeza maama munange nsaba kunsonyiwa munange bikibiki atandise okwetona ebintu ebyekisiru tategeera ngamba oba munange oba oliawo omutima namugamba munange nva kukumba ali bali mu lukwe omuwala yanva nyuma ati nyuma nze nagenda okulanga ekintu kiri kuwa niniba ndowooza yali alikalikalifo ndaddamu okutegeera we nakoma okuddamu okutegeera nga ndi mangi mu kayumba k'amanda kutaka wansi owulidde mukayumba kamanda kati ebyo ngaba sayirekere omuwala bogeza okuŋaba manyi buli kimu kati kyenavudde mbikuba ojutalo ya bora fanana afisamu empikwakola woki ali gosiwa nali ntya kulwanira mu maaso ngotyaki nali ntya kulwanira owalina okunwanirira nebina binyeze omanyi kino kyabadde kiyingiddemu okufa kyabadde kiyingiddemu okufa wena tabukidde njagala obeere muntu mukulu ofune engeri gyonyonyonyolamu ze siri bali batabani bo bali bashabazi bolimba n'omugamba kakwetere switi saamulese njamuleeta enkyambalamu amagezi nali mbuli omanyi okubuuka kikomera nekubeera olusema mu kikyala najenda ninyerako basibye nze n'emisuwa ne basiba emikono emimwa nga swana najjeko akantu n'akazaako n'akanyweza nga sirina bwe gasumulula